This is Ground Media UG. Marungi kwebaza tutambuza obulungi okujja mu press conference eno labanga bitugenda okwogerako bibeera by'amakulu ate bibeera ebyo ebigenda okutuyamba ku show yaffe ejja nga lumu March. Show tugiteeka mu mikono gyo blessing ebeere nnungi ebeere successful. N'omuyimbi waffe Lydia Jazmine tumuteeka mu mikono gyo taata akolera ekyo abantu kye bamusuubiramu ate kirungi. Esho yesoogera ddala bukyanga ayimba tukimanyi nti ogenda kutubeererawo ate togenda kutuswaza. Mukama taata wabayo n'ekyokulya nga tujja tiyo olwaleero kankisibirire ddala kibeere ky'amakulu nnyo eri emibiri gyaffe n'emitima gyaffe. Tubisabe nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okay, thank you so much. Mulimutya. Sali bulungi omugole waffe. Bulungi bannange. Anti omugole ayogera ntola. Ate tuli w'abagole babiri. Naye omugole ono nina obugole obulala bwenjagala maaso awo. Naye kati katusooke kino kuba kye kiriwo. Bannange mwebale kubeererawo Lydia Jazmine. Lydia Jazmine yali yatuuka dda okukola concert naye mwebazizaako ekintu kimu nti tapakuse tapapye nti akubyeyo akayimba kamu concert. Jazmine alina ennyimba nyingi nnyo ate nnungi naye yeewadde obudde era kyensaba abawagizi ba Lydia Jazmine ennyimba ze nnyingi ate nnungi ate muwala mulungi alabika bulungi yeekutte bulungi talina buzibu. Basaba mumuwagire n'omutima gumu. Jazmine manyi kyoliko kuba ffe tubiyiseemu n'essaawa zino manyi kyoliko naye I just wish you luck. Tewali kirala kyonna Mukama akuteremu omukisa. Ku Lydia ekisooka Lydia mbeera maama we yaddala kuba maama we wangabi muwala wange mukyala nakano aje yamuzaala kakati n'ekirala Lydia omwami wange amwagala nnyo by the way honorable yaganya Lydia era yagambye alina okugula ttebo tulina okubeera kati Lydia bwe yakuba akayimbako akasooka ne just Eddy mwami tayagala bannange akaana kayimba akaana kagenda kubeera kasita kagenda kuyimba nnyo ne mugamba ate kinyambye nnyo nti oba omwagala ate nga nange mwagala ebisusse awo kirabika kijja kukwatagana. N'amala bwe yaleese first born nenga bannange omwana akinkoledde kakyalejja ako nenga naye kankole ne first born wange honorable kuba saagala nange kunzizaako bannange enkuzeemu naye ate saagala kunzizaako mba first born. So ate nga ndi baby kituufu kakati akayimba ako katukoze munye twagamba naye Jazmine lwaki takola concert Mukama mulungi nti Jazmine yadde besides the nyimba zaalina yayongeddeko oluyimba ate olunene nnyo bane tewali nsonga lwaki bannayuganda tetuwagira omwana ono kubanga ennyimba ayina ate nga yayongeddeko. Ekigambo ekirala ku bayimbi abato ngenda kwetooya nnyo ku Jazmine. Jazmine simulabyemu simulabangako mu ntalo simanyi nze simulabangako ng'ali mu ntalo ate ng'abayimbi abato bw'oba tewegendereza abannamawulire mumanyi bakozesa ensobi bambi naye takolanga ku nsobi. Jazmine ali down to earth yajja ne ku honorable nga swearinga in agenda parliament bebamu ku bebaali ewaka nga bakola emirimu bayoza bali mu masowaani bali mu ffumbiro n'ogamba bambi kawala kattu naye nga wali tewaali ebyo era yayambala bulungi nnyo yabeera tugamba Lydia oli mwana mulungi nnyo ne kibeera ekyokulabirako abawala abato nti excitement bannange tebatwala excitement eno nti ne bw'oba oyinamu obukosefukosefu tojja mawulire nokambuwala n'onyiga ku social media noyogera buli kimu. Social media eyinza otutambuzaamu obubi lwa nsonga nti
abayimbi tubeera ne pressure eya social media buli bwebeera nga etaddeko pressure naawe kennyini obeera otya n'ogamba kiki naye ng'abayimbi abato bannange basaba tukuume embeera yaffe nga bwe tuli bakuume embeera baleme kugenda nnyo kumanya buziina like oba kyentegeeza mu kitegedde like buli lwobeera nga yadonyiize please obusungu bucontrolling ate nze am always there oba olina kyoweebuuzaako nze ndi mami wa bonna mu industry I'm there bwoba olina Lydia or whenever you want me I'm there whenever you need me I'm always there ngera bwotera okukola so kyembasaba bannange sijja kwogera bingi mbasaba akaana katto kano ka first born tukawagire na mutima gumu n'abayimbi abalala abato kalo kasita yakola I was so happy for you ate n'obeera nga otuzaalira ne kapebi ebintu tuwe bityo birungi pia pounds nkulaba naawe ojja have a peace you look so nice bambi olabika bulungi nja kwogera ku bayimbi bato Brenda Nanyonjo nkutumidde nkwagala nnyo ku bativalaawo Vivian kyewakola kyali kirungi nnyo si kyangu okusalawo at that age you're still young naye n'okola decision eyo I wish you luck with your husband njagala nnyo mukuumagane bambi mubeere nga ffe and Natalia webale tukolera naawe embaga egyo emyaka si myangu kusalawo it's not easy Prema nkulamusiza mukwano mwanyinaze kumalamusiza nsebo galubindi ezo nzagala bambi mwebale bannamawulire mwebale nnyo mwebale kubeerawo Jazmine nze sinnalabako bannamawulire bangi okukola bonna nga bano kitegeeza Lydia kalina bambi empisa akantu kalungi thank you so much bambi. Thank you so much, Mommy. Obugambo baby, her first baby ever. So it is her first maiden concert. Ekisokera ddala tugenda soka tuwa abayimbi omukisa batubuuzeeko briefly then tugenda funako okwogera okuva eri Lydia Jazmine ye nga temunaba kuleeta bibuuzo byammwe bitonotono briefly what is she expecting the journey and all that we need to know that then tujja kufunako abayimbi in your speech when you introduce yourself you either question Lydia something or advise her yegwe mulundi ogusoose she really needs him byonna mmwe mubibaddemu so she really understands this. So it is okay. Take your time. Give her a word to go ahead. Pakanga first March. Kakati tugenda tandikirawo andooza tutandikire ddala ewa mukulu mwennyine. Uncle Fefe, the mic is yours. Yo. Hello, everyone. I go by the names of Fefe Busi, the baddest, the illest, modest, the greatest. Yeah, man. Duwa mukisa nyoko wa kuruno runako. Ne oji wange. Na wanuka wange. LJ wange. Mame Eddy, yeah, man. Big up to you. Nze chenyizo kugamba sikolanga ko show. Na yo boy. Ndima wegao. And together chikuwa. Count on me on everything. I'm supporting you. I believe in you. I don't know just to be nini. Thank you so much. Hi. How are you guys? Jazmine, I wish you all the best. Go first match. I don't know how you feel, but me, I know how I was feeling. So I might guess how you could be feeling right now, and I know you need my support. But I can support here at this time. That's why I'm here today to support you, because I know how it feels. I went to era nsaba buli muyimbi ali out there oba buli muntu asobola okuwa Jazmine obuyambi at this time in this last month
wabanga oli mukwano gwe wabanga oyagalamu wa support is the best time okutegeera ani amwagala n'atamwagalisa. So everybody please give her the biggest support that you could ever give her, because I've been there and I know how it feels. She needs all your support. Bafani be, abawagizi be, family ye, bawe, fellow artists. Be there for Jazmine, I beg you. Otherwise, I wish you all the best, honey. I wish you kill it. I'm right behind you all the way. Hello, everyone. Hi, Ava. My name is Ava Peace. I'm here for Lydia Jazmine. I want to first thank the press for keeping time. Thank you so much. Always. I was here at 10, exactly 10. I think I was actually the first person here. That already shows that I love her. I think I was here actually at 9:39, 59. Yes, so by 10 I was already here. She really means a lot to me. She's a very good girl. She has loved me even before I got Shabada. She has been loving me, so I had to give her the love back. Thank you guys for supporting, and I'm here to support you, girl, in case of anything. And I pray and I call upon everyone out there to come and support Lydia Jazmine, because she's a very good girl. She got the vocals, she's really talented. I like your vocals, girl, you really know what you're doing. And thank you guys, yeah, remain yours, have a peace. Thank you, Ava Peace. Chico, story artist. Yeah. Kyesinga okwagala ku Lydia Jazmine nti teya papa. Nja kwogereza ku bigambo bya mukyala Lutaaya. Abayimbi abamu bagenda ne batuwaayo awo kahiti kamusebo nayagala tukuleko concert. Okitegeera ne Lydia azikoze n'azikola mpaka lwe yennyudde n'agamba kati nsobola okuba abantu essaawa 2 non-stop nga sibawummuzaamu. Because Lydia enyimba azirina ate ennungi. So wetuli okusupportinga Lydia kyoba omanya ate tukimanyi tugenda disappointing abantu kuba ate bw'ogwa mu live kisukka. So wetuli nga lumu match tukikube. Thank you so much. Again, ku concert yegenda okubanga esookera ddala ever. Members of the press, good morning. Thank you for being here for Lydia Jazmine. Mwebala okujja abangi bwe nasemba okulaba aba media abangi bwe bati lwe nakyaza Miss World one. So bambi mwebala okujja abangi bwe bati, mwebala okubeererawo n'okumusupportinga. Lydia, okimanyi tukwagala nnyo, okimanyi tukkiririzaamu nnyo. At this birthday party y'olugendo lwo emyaka ndowooza kati ng'oba 9 or thereabout tutambudde nnyo ne Lydia mu Miss Uganda, naye ng'omuntu engeri nze gyendera abaana ab'obuwala. So Lydia oyo tutera okwogera nnyo naye mukkiririzaamu nnyo nga gyenkomeza era naye akimanyi. Lydia alina potential ennene ennyo. Nti with management ennungi, nga tulina management ennungi, tulina aba distributor abalungi, nga management si eyenoonyeza ebyayo. Truthfully, Lydia eddoboozi aliyina, si lyakwogerera. Lydia mwala alabika bulungi, mumulaba nawe. Because mu show business, looks matter a lot. So looks si za kwogerera nazo. Melanin queen, mumulaba.
and she has a beautiful body. So, she has everything. So with the right people around her, nakola kokolu mu comment nengamba nti abawala ba Blue 3 then singa basigala bonna with management tebayina abaana abo babadde basobola okubeera nominated ku BET. Grammys maybe not yet, but to BET. Lydia, tulabye Tiwa Savage nga bateeka All Africa, tulabye Yemi Alade, tulabye abakyala bangi. You have what it takes. You have what it takes. We just need the right team. The right team. That's all. But you know I love you. You know I wish you the best. I'll be there for you, like I've always been. Thank you so much, Mommy. Banango bugambo bwomu. Good morning. How are you? First of all, I would like to appreciate you all for coming here to support LJ, Lydia Jazmine. In Miss Uganda Foundation, we believe in talent development and also music, empowering a fellow woman. As a woman, I'm here to support LJ. And personally, she's also a good person. She's my friend. She's a good girl. And also, as Mama has told you, the history did not just begin today. It began way back. So what more can I do, or what more can we do as Miss Uganda Foundation to support and uplift our fellow women? Let's all gather together and really help tell a friend to tell a friend to come on the first month and let's support the talent itself. Lydia, I love you so much and I wish you the best of life. Nabawula luvannyuma muli yamala kugwa mu mbi nemanya nti kati omumpi ye Madirati omuwanvu olubuto kiko era jasi kulabye ng'oyase nnyo saba omuwere obudugavu wayakira biba biwanvu Brenda nanyonyo okulamusiza twasoma ffene Makerere era emyaka gyegyo ne at least tetusinga Sendi wansi nakola story ya Geoffrey Rwanaga Sendi yamukozesa interview okugenda mu ewawo Malukatumba Emitos natanya dese ne muekitiibwa nnyo bulijjo kye mumwana ensukawo kuba naye old is gold era omuntu omukulu kyayogeranga mu kitwale nga nti kikulu nga nze bwendi maze emyaka 2 mu mwezi 3 mu mawulire ne predictions ezikola temujjukira eri gye nakola Kalolo Kasiita nkola amusizza nnyo ne mwami wo tewekubira simu ono simutegedde manyi waliwo abantu beekolako make-up ne bakyuka Pia pounds tomutegedde bannange eradde nnyo kano katatu kakinga kiwojjola anatali tawampita ku mbagala ng'obwedda simulaba naye kati nga president kankome wano kubanga ate olunaku saagala lutwala si lwange wanyinyamo ogiwa oli badde manyi linsizeemu kale bawe bone. Thank you for being a friend beyond nti bino. You can never know what will happen. Naye waliwo bannamawulire bavuddemu ne babeera abantu ab'ensonga. So nze omulanga gwange gugenda eri bannamawulire abayimbi mwenna ba entertainers. We need each other more than you think. Bayinza okubanga bangi and anyway they need content, but we need to learn to respect each other. And you have been a symbol of that. Njagala bannamawulire mwenna, because I know I'm speaking on your behalf, okubira omuwala ono mu ngalo. To bridge the gap, okwatagana ne bannamawulire on a special note, it is something that is eating them up inside and they are not going to come out. Because abayimbi abasinga balowooza nja kuyita munnamawulire mu emitwalo 5 agende. But they need closure. They need friends. We need you beyond what you think. It is you and Big I, abaziika, abategeera nti munnamawulire mulwadde. Let us extend our friendship beyond here. That is who you are. I want to thank you for being so down to earth. I want us to thank you for being who you are. We really appreciate it. Thank you so much. Pounds.
Anti twafunyeyo omwero omulala ina sobadde ojefuza. So you are welcome. Abatana batubuzaako mujja tubuzaako. Let us take this moment to tufune organizer. My voice is shaking because I'm a bit nervous, but regardless. So first of all, njagala nnyo kwebaza Jazmine for being so down to earth. I've met artists, sichogera musanyusa, but I've never met anyone as calm as her. Like she's Simanyi, like she knows our story. We are not like, we don't hang out a lot, but Jazmine Mwagalanyo, she's very down to earth, and I'm so proud of you for this step that you've taken, and we really can't wait to support you. Jazmine is very talented. She's very talented. We really love her songs. I've always waited to attend your concert. So, and Nebazanyo Banamaolide, thank you so much for supporting artists. But most importantly, Jazmine. She's a good girl, and I can't wait to see her shine. So proud of you, Jazmine. You know how much we've been asking for this. Lydia concert. I don't usually cancel my G program. I was like, no, I'll go for Lydia. I love you and I'm rooting for you. We are going to support you. And people will come. Just know we're very much mind ogena chikuba. Banga bona bagamba tujja. Bagamba galia wamugegalu. Wagwan my brother. Kaloka sita, how are you? Mwanyi nazo bulungi. Omukagamba ki. Lydia olaba ositula omukyala oyo n'omuleeta. I know. Weesuleko. Yeah. Miss Uganda, it's my first time okulabako. You're so beautiful. Pia pounds. Njocha change leta kwa withdraw wa 10. Lydia limbule lyo yo mwana nina iwakabi. Ava. Prima. Imokope kuhaga. Paga. Nakuna newa anda bisana. I love you so much. Na kaina ngikuwala na. Bana kitandikwa kwa Jazmine. Ladies and gentlemen, Kenzo, how are you? Omugole Natalia mwe naba mawulire bami mwe bali kubaawo. Muli bamanyo bachali mwe mwatukwatako dewa. Lafeza mtuzimanyi. Mwe bali nyumwe bayedala. Lydia twali Fort Portal was it Fort Portal? Mwina semwe ye hit. Akafana nyakati nkaina njakase ku social media. Kugambya nayogera bwe ngagwembwa gwe ojja kuba Uganda eyubume. Ekasera ko kekano. Kanebaze promoter ya sinikewe bale nnyo. Chiri bazibu nnyo ba promoters abamu aba believing in bantu. Naye bo believing in the mwana oyo noteeka mwezizo akole ekisooka kino. Allah akwomukisa. Big event, thank you so very much. Lydia, I have nothing to say. Naye nkwagaliza kisinga. Allah agenda kubalikira kuboli mwana wa mpisa. Shoza fobaawo. Buli show ya muyimbi omubeererawo. Era omuyimbi ataabeewo. N'abayimbi mwenda oba toli ku list eno shot waga omwana tumuwa obudde bwe. Abakola ovuyo back stage this time round ngenda kubanga stage manager. Temujja kikola. Omuyimbi tumuwa obudde bwe. Tujje bwe tuzze katujje tunyumirwa omuziki. Bwaba oli ku line up nga bagambye ogenda yitamu jangu oyimbe. Oba toli ku line up tojja. Ojja kunkuba engomire eggaali zammwe. Nze stage manager. This time natwagala omwana ya shining. Ale ye alemererwa atuswaze. Never your hustle zo kola togira tuswaza. I believe in you, Lydia Jazmine. Nini figure. One love. Thank you so very much. Thank you. So we are going to be unveiling our tickets. To okubala go izigenda okubanga zifaanana. That is a dummy. Wow. A dummy of our ordinary ticket that will go for 20,000 Ugandan shillings. Wait, we're going to go and get fun. And we a dummy ordinary ticket. Wait,